era nyongera okumwebaza kubanga siddiriranga okutuuka ne kaakano. Njagala okwebaza Katonda nti nange yampa omukyala wange alina byateekateeka alina gyagenda okutambula naye omwana mutono sobodde kujja naye otumidde ate obufumbo bwaffe twakamalamu emyaka 8 Katonda tubeeremu abaana 4. Twagala okwebaza Katonda olw'ekyo. Mukama yeebazibwe. Olw'obudde mukimanyi bulungi nti nno tuli mu kiseera ekyokulonda abakebezi, era omulamwa gwaffe gwaleero twagala okulaba ebisaanyizo omukebezi byalina okubeera nabyo. Naye njagala okubategeeza nti nno waggulu awo waliwo omusaalaba, era omusaalaba kabonero kakulu nnyo mu kkanisa eyaffe Abakristaayo. Naye bw'otunuulira omusaalaba ogwo kikyojja, kubanga omusaalaba ogubaawo buli kaseera naye kikyojjamu. Olw'obudde nze ngenda kubategeeza bwetunuulira omusaalaba ogwo ntegeera nti nze nalina okubeerako olw'ebibi byange ebyali ebingi ennyo nga sobola kukola ki bisasula. Naye Katonda nanjagala ennyo nayambala omubiri najja n'atambulira mu bulamu buno nga talina kintu kyonna kyakoze, era yekka n'asanyusa Katonda. Naye mu kwagala kwe okungi olw'ekisa kye yalina gye ndi, ekibonezo kye nali nina okufuna ku musaalaba ogwo n'akitwala ne bakumukomererako. Era omusaalaba ogwo tegwamuyinza kubanga ssaddaaka ye yasanyusa Katonda kuba nti yalina kibi, n'afa n'aziikibwa, naye kubanga tiyalina kibi era ssaddaaka ye yasanyusa Katonda n'azuukira. Era nkimanyi nti nno ku lunaku olw'omusanvu bwe nayimirira maaso ga Mukama, Sitaani agenda kujja alage obutasobola bwange bwonna, era aleeta amateeka ga Mukama agateeka awo, atandika okumulaga nti tolina yalimenya. Naye nze obwesige bwange nja kuteekamu Yesu Kristo, nzikirize nti ye nagwa, naye obwesige bwange nabuteeka mu mwana wa Yesu Kristo. Yajja n'agenda ku musango ogwo mu kifo kyange n'asasula ebbanga eryayegere. Mukama yeebazibwe. Kyova olaba nja kumuweereza obulamu bwange bwonna era neeweeyo nzenna, kubanga kiyankolera ku musalaba ogwo teri muntu n'omwanya asobola kukinkolera. Mukama yeebazibwe. Era kyekyandikira okumukkiriza mu 1999 nemugamba nti na Yesu jangu onyambe osasule omukyango gw'ebibi byange nsobole okutambula naawe nga n'essanyu. Mukama yeebazibwe. Omukebezi ategedde ekyo ebiragiro byonna tugenda kusoma wano agenda bimenya okuva ku lunaku olusooka atulumya omutwe kuba talina mugulu, talina mugulu. Juze mu kanisa gye tuva tubadde n'abayimbi abatumiza emitwe, balina omwawawule, omwawule bw'atandika oluyimba tebagala kuyimba, omulabirizi bw'aba agambye tukole ekyo tebagala kikola, batumiza emitwe. Batuuse ne kukaabya abawe, balowooza bakitabu nnyo, kati bali waggulu w'abaawule be basala nabo ekigenda maaso, naye nga baweereza mu kanisa bajja ne baweereza. Tulina n'abakebezi bwe batyo ne batukumya emitwe omwaka gwenda okugwako nga embeera sirungi. Kubanga omuntu yenna bw'aba tategedde kino kanjoozi, omuntu yenna aba tategedde Yesu kye yamukwera ku musaalaba ogwo, ebbanja lye yasasula, tasobola kusanyusa Mukama era tasobola kukola Katonda by'ayagala n'olunaku lwonna olwo. Era nga sinaana kuyita biragiro bino bye tubadde twogerako, njagala okukubiriza omuntu yenna bw'obanga mu mutima gwo waliwo ekigambo nti nno njagala okubeera omukebezi, kkiriza Yesu agolobe, omutegeere otambule naye, kubanga yekka yasobola okukusobola
okusobozesa okukwata ebiragiro bino. Ojja bimenya bw'otamwesiga. Amaanyi ge nnina okukulira enjiri si buli nabiri kubanga enkya waliwo agenda okumusasula, naye bwe nzijukira ebbanga lye yasasula ku lwange, essanyu eriba mu mutima gwange, neewaayo obulamu bwange bwonna muweereze musanyusa, kubanga kyakola teri omweyagisa kikolera, yali yasobola kikolera. Era nga essanyu eryo kimanyi bwe nayimirira mu maaso ge, obwesige bwange bwonna nja kuteeka mu Yesu Kristo. Sigenda kuteeka mu bintu by'enakula ebirungi, sigenda kuteeka mu by'enakula ekkanisa oba ensi yange, naye nja kuteeka mu Yesu Kristo kye yankolera, era nja kuyitawo nyingira obwakabaka. Kale oba oli muweereza, oba oli mukebezi, oba oyagala kubeera mukebezi, oba oyagala kubeera mukulu wa kibiina, oba oli muyimbi, oba totegedde kyali ekyo, ogenda kunekereza ng'okandiza abaabula amaziga nga wakajja w'ekkanisa owajuliza emitwe ng'ekkanisa wegitabudde, kubanga toyina mu bugu okusiika kuweereza. Kamayezi abakebezi batuyamba okusikira ku mugugu abaawule bwe bandisitudde n'ababuulizi. Era tubadde tusoma mu kuva Essula 18 musanga akulembera abaana ba Isirayiri okubatwala mu nsi ensuubize, naye ng'alina ebyokukola bingi. Ssezaala we n'amugamba nti kino ekintu ky'okola si kirungi, funayo abantu obateeke nga bavunaanyizibwa abantu 10, abamu 100, abamu 100, abamu 5 nga babuvunaanyizibwa, nga bakusinyirawo ku nsonga entono, obeere ng'okola ku nsonga nnene zokka. Naye alina ebisaanyizo by'abawadde bye balina okubeera nabyo okuva 18. Mujja genda mweyongere okusomayo mu kitabo ekyo. Naye byo byabagambye nti balina okubeera nabyo, agambye nti nno balina okuba nga batya Katonda. Tabagambye nti nno balina okuba n'ediguli gundi n'ediguli mu kansoliti, n'oba balina okubala ebitabo, balina okumanya okukolagana n'abantu, oba balina okusoma psychology. Kubanga n'ababba ssente mu gavumenti bayita mu yunivasite, si ekyo. Naye okusomesa kwabwe oba kyekutakwatako ekyomuntu, balina okuba nga batya Katonda obyolwanyuma omu, nga beesigwa ate nga tebalyabuzi. Omuntu ategedde Yesu Kristo enguzi agenda kutandika okugira nga mwakamulonda. Mubale ebirabo nga tebiwera, ebirabo nga byenveera buli kaseera bimubala. Omanyi okweveera oteeka ennyama mu gundi nga biseeba nyingi, naye okisiika egenda nekolaki negendera mu byenveera, ebirabo nga byenveera. Kubanga mulina abakomezi abatalina mugugu. Ate muganda wange makya abadde ayogera naga nti mubamanyi kubanga mubeera nabo mukiwole tajja kusobola talina mugugu. Abatya Katonda. Osoma mu Bikola by'Abatume Essula 6, waliwo enkaayana mu kkanisa ng'emmere tegabanyizibwa bulungi. Abamu nga beemulugunya nti bano baba bagabye emmere, bannamwandu baffe tebabawa babalekayo. Kati abayigiriza 12 ne bayita abantu bagamba mulonde mu mmwe abantu abajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Ffe tugenda kubeera nga tugaba mmere, tulina okubeera nga tusoma ebyawandiikibwa ate nga tusaba tubakulembere. Mulonde mu mmwe abantu abatya Katonda nga beesigwa ate nga bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, batuyambe mu nsonga eno ey'okukola ki? Ey'okugaba emmere. Omu ku bo yali Siteefano olwakuba amayinja n'afa, naye nga bw'abuulira Enjiri n'obulamu bwe bwonna babwogerako ng'atya Katonda ng'atambula ne Mukama, kyokka ng'agenda kubeera ng'agaba mmere. Kubanga ekyo kyekyali ekinyusi ky'obuweereza bw'omuntu, omuntu atalina Katonda mu mutima gwe. Ajja wano n'asembera ku mmeeza entukuvu n'agenda n'addayo n'akasente nga bamusaako emikono bamubatiza.
ng'ate alina n'ekkalira obweru. N'ajja n'asabira ku mmeeza entukuvu n'agenda mu Kristo n'adayo ensente z'Omukama eka. Talina maani, talina Katonda mu mutima gwe. Teyalokoka, tamanyi Yesu kye yamukolera, talina mugugu. Yeyo ensonga lwaki tulina obuzibu mu kkanisa olunaku olwaleero. Tulina obuzibu bunene okulonda abantu abatamanyi Mukama kubanga balina obuyigirize obw'ensi. Ne tusinzira ku ogwo ne bayingira ekkanisa ne bagyonoona. Era nga tugenda okulonda tulina okusaba Katonda ayogere naffe era gy'atutaasa. Mukama yesu. Ekitundu kyaffe eky'Abaruumi essula 12 n'owookisoma nakyo kiri mu mbeera yeero. Bw'osoma Abaruumi 12 asooka n'akulaga n'akujjukiza Katonda kye yakolera. Asooka n'akujjukiza Katonda kye yakolera nga olw'ekisa kya Katonda ategera mutegeera ekino asoose n'abannyonnyola mu ssula ziri ezisoose ekisa kya Katonda kyajja kiti kye mbannyonnyodde wano ng'atandika. Bw'obeera mu maka nga omuntu nannyini maka ago yakulonda ku nguudo nga tolina kyakwambala yali akuyitako n'akusaasira n'akulonda n'agamba jangu obeere mu maka gange ate n'akafunako n'agamba nti nno nkuwadde ogenda kubeera mwana wange ate n'akafunako n'agamba nti nno n'obusika ngenda kuwa kyava yeyonoona. Kakati omuntu yanajja mu nnyumba ya Mukama nga batabani ba Samwiri baati bategedde omuweereza wa Katonda bw'omukebeza alina okuba ategedde Katonda gyeyamatambula nga yeegendereza. Si kubanga Bayibuli egamba nti ffe twava bweru Abayudaaya be balina okubeera nga basikira obwakabaka naffe naye amatabi agataalimu naffe tuva ebweru ne batuteeka mu muzabbibu. Naye n'agamba mwegendereze mu amatabi gamwe twagateekamu buteesi mangu gaakojjamu ne tuzaamu gali. Twali baana ba bweru naye naffe ate webayingira mu yeekaalu abayingiranga mu yeekaalu ng'Abayudaaya bajja mu maaso. Kati awo nga waliwo olutimbe nga ffe tutuula eri. Naye Yesu Kristo bwe yafaana ne luyuyika nakamanamu mujje musembere. Ne batabani ba Samwiri bwe batyo bagenda mu yeekaalu ne batyoboola ssaddaaka ya Mukama ne bajjanga ennyama efumbibwa olwa ssaddaaka ya Mukama bo baakwatanga fooki ne bajjamu ebisaba bye baalya ne batyoboola okubeera obwa Mukama naye kubanga tebategeera tebategeera Katonda gye yabajja. Obutategeera Katonda kye yakukolera tosobola kumusanyusa. Kyekyo ensonga lwaki tufunye obuzibu mu kkanisa yaffe. N'abagamba abooluganda olw'ekisa kya Katonda asooka bajjukiza olw'ekisa kya Katonda muwe emibiri gyammwe ssaddaaka. Gy'obulamu bw'omuweereza bwokka nga tanala kuyimirira wano ayogere bulina okuba okuva eka gy'abeera mu kkubo gy'atambulira ku mulimu gy'akolera bulaga bulaza nti alina Katonda mu bulamu bwe n'alyoka ajja wano bawayo erinnya n'amazima ddala omuntu oyo webaga ba Sitefani mazima ddala tumulabye atambulire Mukama atamutya. N'osobola okuweereza Mukama mumuweesa ekitiibwa. Nsaba Katonda abeekansaaga Katonda abawa abakiriza b'ebakyo mujja kuba n'omukisa. N'agamba olw'ekisa kya Katonda muwe emibiri gyammwe ssaddaaka esooka baga muwe emibiri gyammwe ssaddaaka. Ate wano wagenda wansi natuka okwogera ku kuweereza asooka kwogera nti muwe emibiri gyammwe ki ssaddaaka. Wamala okwogera ekyo n'agenda ku kuweereza. N'agenda ku kuweereza. Bw'oba osomeseza eddala. Bw'oba oli nabbi okole nabbi obwa nabbi n'omutima gwo gwonna. Bw'oba oyagalire eddala n'omutima gwo gwonna. Bw'oba oli mugabi ogabire eddala n'omutima gwo gwonna. Nga kiki ekikozesa ekyo bw'ojjukira Kristo kye yakukolera owulira olina okumuwala naye ng'owulira tolimalayo bbanja eryo naye owulira
si kyabakebezi bokka naye namwagala ffenna nagaali wano mu bufumbo bwange nina okubeera mu bufumbo ng'obulamu bwange buweereza Mukama ng'ababulimu balaba bukwamamaza era nga bambuuza ki bwemba ebintu bikola byanja okukola n'essanyu ly'amaanyi bagamba ne mbaddukiza Yesu kyabwe era ne basobola okulayo bwange kamayiriza. So obubaka bwange bwebo olunaku olwaleero nga tuli mu mbeera ey'okulonda abaweereza ey'okulonda abakebezi bw'obanga osaba ofukamidde ku maviivi gusaba Mukama tukula amaaso ag'omwoyo Mukama tukula amaaso ag'omwoyo tulabe abantu abo tubawe obuvunaanyizibwa batwale obuweereza mu maaso Mukama yeebazibwe. Kale ekyo kyenjagala okubasibirira abakristaayo ab'ekansanga era naffe tetugenda okubeera tugenda nga tubasabira Mukama abakulewo amaaso ag'omwoyo ate nammwe Katonda abagenda okulonda Katonda ayogere nammwe mutwe muyimirire munywere waliwo kyayogeddeko okukebeza ayina omuweereza sombera omuweereza ayina okubeera nga ayina omukyala obabali akyogerako omukyala ng'ayina omwami omu ate ekyo ng'okimanyi nga kyamazima omwami nga musajja omukyala nga mukyala. Ennaku zino bikyuse mu kifo ky'okugamba dadi or mami balanisa ogamba parent 1 and parent 2. Okay? Ate sitaani ye atambula kati oba olowooza abantu abatatende Mukama batalina ogenda kwesanga nga sitaani yayingira muddaawo n'atuuka ne ku ntiku ate okugenda okubajjayo constitution nga abalina yakumala ku myaka 3. Kale nimubonabonawo mutyo omwaka gwonna nga mukaaba amazima naye si bwe kirina okuba kubanga bayibuli nambika bulungi engeri tulina okutambulamu. Baagaliza ekisa kya Katonda, baagaliza okwagala kwa Katonda, baagaliza emirembe gya Katonda, baagaliza obulungi bwa Katonda. Kanisa y'eno kiva e Bulaaya ebeere ya mukisa, ebeere ya ttendo, abantu bagitunuulire beebuuze kino kiki kiryawo era abaana kyabagamba ki Yesu yasasula ebbanja era byonna bituuka tukukola okumwagala mumuweereza olwekyo kyeyatwalira. Katusabe. Mukama omulungi olwekisa tukwebaza kubanga